أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الزهراء أم أبيها. Kaongezi k'olwaleero nga tumaze okutendereza Allah nyini tutonda, tumusaba asse emirembe n'okusaasira kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, eyakola kyonna ekyasoboka obusiraamu buno bututuukeko, nga mu byo mulimu tuzaalira abaana ababe abayinza okuba nga bakolifayinga okutta eddakiika ennyingi ennyo okuboogerako. Era akawungezi k'olwaleero tugenda kwogera ku mwana we omuwala eyali asembayo mu bawala gwe bayita Fatima radiyallahu anha. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwabalowooza nti tagezesebwangako, wulira kano. Omusajja oyo nabbi ye muntu eyazaalanga abaana ne bafa nga bakyali bato, ne batuuka n'okumulangira nti abtar, musajja gwe Muhammad, toyinaawo lugendo lwonna lugenda kuwanvuya luli olwo, kuba buli mwana gw'ozaala afa. Nabbi ebigambo ebyo byamutuukanga ku mutima, kuba abaana be yazaalanga bonna baafa ne bamulekanga mulamu. Era ennaku yalabikibwako ku mutabani we yasembayo Ibrahim gwe yaziika ng'alina emyaka 2, n'avaamu n'ebigambo abamanyi ebyafaayo by'obusiraamu bakimanyi bulungi nti ezigali amaaso ga nabbi tegaafulumyanko maziga kusinga maziga agaafuluma ng'omwana ow'obukulu Ibrahim eyazaalibwa n'amufaako nga wa myaka 2. Naye omwana yekka eyamulabanga mulamu n'amubeererawo Fatimatu Zahra, muwala we Fatima ye muwala yekka mu baana ba nabbi eyalaba ku kitaawe n'amuziika n'okumuziika, gwe tugenda okwogerako olwaleero. Omwana oyo Fatima radiyallahu anha, nabbi yamwagala nnyo, ng'ekisinga okumwagazisa kyenjagala tufunemu essomo olwaleero, gw'omwana ali wano olwaleero. Omwana oyo maama we Khadija bintu Khuwailid, kubanga abaana ba nabbi bonna abaasooka 7 bonna baali ba Khadija bintu Khuwailid. Naye maama we Khadija atuuka okufa nga Fatima akyali muwala muto, myaka 6 oba 7 liwaayo ezimu. Naye mu buto bwe enkolagana eyali wakati wa Fatima binti Muhammad ne taata we Muhammad sallallahu alayhi wasallam yenkolagana eyandibadde wakati w'omwana ne taata. Kale siri mu kwogera ne bataata olwaleero, oba oli awo bajja biraba, naye njogera n'abaana kati kuba nammwe mulizaala, obanga oli wano nga wazaala dda nga nkuwaayiriza. Khadija amala okufa aleka Fatima nga mwana muto. Akaseera Fatima ono ke yatandika okuba nga ategeera mu buto bwe, emyaka eyo gye twogedde 6,
nga ye mwana atandise okutegeera nti kino kituufu kino kikyamu. Ke kaseera ke kamu nabbi we yasingira okufunira ebikemo ebyokwagala okumutuga, ebyokwagala okumutta, naye nga buli wawulira ennaku eyo akimanyi nti ayinayo omwana ewaka agenda okuba nga amugumya. Naye nga myaka emeka egimugumya? 6. Nabbi ng'afuluma ebweru nga bavuma. Ennaku alina nnyingi, maama w'abaana be afudde, naye ng'akimanyi nti Fatima waali muwala we. Y'ensonga lwaki abamanyi ebyafaayo by'Obusiraamu, abamanyi n'ebitabo by'Obusiraamu, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuuka n'okutuuma muwala we nti Ummu Abiha, ye maama owa taata we. Ng'ensonga lwaki yamutuuma erinnya eryo oba nickname eyo, Fatima yaleetera nabbi obutawulira absence ya Khadija bintu Khuwailid, n'amuleetera n'okuba nga awulira nti kale mukyala waamuvuddeko, maama we yamuvaako dda, naye omwana gwe yazaala byamukolera. All she's doing is making him proud and being part of seeing his smile. What are you to your parents? Okakasa taata wo oba maama wo bw'awulira nga stress zimukubye ebweru ku mulimu, erinnya lyo lyerimujjira ku mutwe, oba you're part of the stress. Sebo kati naawe oli musiraamu munnaffe, naawe oyagala jjana n'oba na mukambwe ennyo ng'omuntu akusabidde nti Allah akuwe ejjana nga bazadde bo we batwe bakutwala. Temumanyi nti Uqba nabbi, Uqba ono yayinawo muze omubi ennyo ogw'okuddiranga n'akwata ebyenda eby'eŋŋamiya ebivunze n'aswama nabbi ng'asaala n'abimuteeka ku mutwe. Naye muwala we as young as she was ng'atambula n'abimuggyako n'abiteeka ku mabbali n'alongoosa taata we. This is the lady we are talking about. Who told you that okubanga oli mwana mu maka n'emyaka gino gye mulina mu secondary wano tolina na kimu kyokola to see your parents happy? All you know is your rights, but you don't know how dutiful you are to your parents. And you think you're a nice Muslim? Kuba ensi gye tulimu olwaleero etutendeka nnyo to know our rights. This is my right. I have a right to do this. I have a right to do this. It's okay. You have your rights. But you're also dutiful to your people. And your parents are among them. And this was Fatima, as young as she was. Ngekyo kyakola. Mu lutalo lwa Uhudi, nabbi afuna ebiwundu. Kigambibwa ti nabbi yakubibwa. Omukyala yamutaasa n'okumutaasa Nusayba tulimwogerako. Naye amawulire gasaasaana mu Uhudi awo nga Shaitaani yegasaasaanya nti sebo nabbi yeefiiridde. Nusayba gy'awulira gye yali eyo mbu bagamba nabbi afudde. Mukyala nno ali mu lutalo kuba omulimu gw'abakyala kwe kulaba nga basahaba bali mu kulwana babajjanjaba n'okubawa siqayatul ma, okubawa ku mazzi banyweko. Najja anoonya nabbi omukyala bw'atuuka ewali nabbi nga basahaba bamwetoolodde bamugaadinga nga giwunye nga baagala kumutta. Nabbi atuuka n'okubanga anyumya nti baatuuka ku level okubanga alaba obusaala obujja, naye nga Nusayba radiyallahu anha abutaasa. Yavaamu ebigambo ebituufu nti ma nadartu yamnatan wala yasratan illa wajadtuha tudafi anni. Saatunulanga ku left oba right okujjako nga ndaba Nusayba akutte ekiso ali mu kutaasa bwambe oba obusaale butantuukako. Paka bwe baakwata nabbi n'ebiwundu bye ne bamuzza ewaka nga bamulabirira, naye ng'ani amuyonja n'ebiwundu bye? Fatima binti Muhammad. That's how vital a kid is eri bazadde be. Naye kati ensi yonna, kano mukawulize n'obwegendereza, ensi yonna etendekebwa nti okuzaala kubiri. Family planning nizibeera family planning. Reason being, they see you as burdens, but they don't see you as gifts.
That wasn't the world way back. Emyaka 10 emabega omwana yalinga kirabo. Nisse bulwaki tutuuse ku mulembe ng'omuntu azaalayo obwana bubiri n'asooka ayogerera obwo nti obummala bubiri yongerako kubanga abaana abo birabo oba tebongerako bongereko. Ndooza mulabye lwaki obusiraamu tebuyina na buzibu muntu kuzaala, no problem with that. Naye ensi gye tulimu olwaleero yeetendesa abantu okutandika okulowooza nti kati bagunjufu nnyo olw'okuba bazaala abaana batono. Reason being, all they are training their kids to do is to be burdenful, but they are not training them to be of help eri bazadde baabwe. Kati mumulowooza ku myaka 6 oba ku myaka 10 Fatima yatuula luddawa mu ssomero ki ne bamutendeka nti genda oyonje taatawo ng'omusaayi gumuliko. Singa yali ggwe bw'otuuka n'okubuuza nti abasawo weebali bamanye ekyokukola. Tusaba Allah abeere nga abafuula abaana nga Fatima we yali during that time. Buli muntu yenna alina omuntu gw'ayita omuzadde. Nze nkakasiza ddala nti that's a discipline we should adopt too. Fatima oyo gwe mulaba radiyallahu anha yatuuka okubanga omukwano gwe ne Nabbi gw'amaanyi nnyo era kyalabibwako ne mu kubanga amuwaayo okumufumbiza mu bufumbo. Basahaba bwe baalaba Fatima binti Muhammad ng'awezezza emyaka egy'obuvubuka olwo avuddemu omukyala omunyirivu nno, kubanga mumuyinza okulowooza abakyala ab'olwaleero bwe beemyusamyusaawo n'ekizigo ne bateekako make-up awo ng'enkuba weemukuba ate ayiika buyiisi ne mubawaana nti balungi nnyo. Wulira ebitendo bya Fatima. Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin yatuuka okubanga avaamu ebigambo ebituufu ennyo. Tewaliiwo muntu gwe yalaba ku nsi kuno afaanana kitaawe nga Fatima binti Muhammad. Wandigambye nti amufaanana bufaananyi mu ndabika, wabula Aisha atunyumiza nti yamufaanana mu ndabika n'amufaanana ne mu ntambula nga ne waayogera obwogezi bw'oti tosobola butajjukira Nabbi ng'ayogera. You know what that means? Bw'oba wano gamba muzaddewo nga munyumyamu. When you're raising up a kid, you don't raise them for others. You raise them to be like you. Nabbi kyeyali atutendeka wabanga omwana we atambulanga ne Nabbi bubi ki obuli omwo. Wabanga omwana we ayogeranga ne Nabbi, what's the problem with that? Wabanga omwana wo gw'ozadde alyanga ggwe, what's the problem with that? Ne mmanyi Nabbi we yali alabika mu mmwe. Fatima ye mukyala eyeebikkiriranga n'ensaaze nga tewali muntu yamulaba ku mubiri gwe n'akaviiri ke, sina kiviiriyo naye kaviiri. Naye ani abagamba abawala mmwe nti obulungi obubwo olina kubulaga bantu. Basahaba batwala applications ewa Nabbi, gamba Nabbi tubadde tukusaba omwana ono tumuwase. Oba tewali buli muntu yandiyagadde okubeera muko wa Nabbi, buli muntu yandiyagadde okubeera mutabani wa Nabbi nga wasizza muwala we. Naye nga mmanyi Nabbi kyakola, buli yamuluukiriranga ng'amugoba kubanga ng'alaba tebasaana muwala we. Kanono kanka tabanaye bantu mmwe naye ngenda kabagamba. Okutuusa olunaku Ali ibn Abi Talib lwe yali eyo nga bawunyumya emboozi ne banne, mukwano gwe ow'okumpi n'amugamba, naye Ali kiki otalaba ewa Nabbi? Omwana ali eyo Fatima, basahaba bali eyo bateekayo application Nabbi bwagoba, bateekayo application Nabbi bwagoba, bw'otyanga ogize
Ali atunyumiza radiyallahu anhu bwe bamuwa aidi yeyo muliya kuba bamuwaga nawuliranga amazima gennyini kati kalumbe n'agenda ewa nabbi bw'atuuka ewa nabbi wulira nno wano mugenda kutta vaibu bw'atuuka ewa nabbi yava ebweru bw'ati ng'ekimuleese akimanyi ekimuleese kimpozi ate bagamba kuwogereza ng'ekimuleese kuwogereza bwe yatuuka ewa nabbi ebigambo ne bibula kubanga Ali anyumya mu hadithi yenno kuba ye yenyumyako awo anyumya n'agamba olw'ekitiibwa kya nabbi ekyali ekyawaggulu nga musajja mugulumivu ate nga Ali musajja ensonyi alina kakutiya kalamba bwe yatuuka ewa nabbi n'asirika ebigambo ne bimubula nabbi n'amubuuza mabika ya Ali what's the problem oyingidde awo zonna naye obadde ki nga tolina kigambo kyovaamu ng'asirise nabbi n'amuddamu ogwokubiri nga talina kyavaamu n'avaamu ogwokusatu nga talina kyavaamu paka nabbi mwennyini we yavaamu n'agamba kaannaka olinganga ayagala okwogereza muwala wange Ali kwe kuvaamu yes ennene n'amugamba yes I want to marry your daughter mumanyi tekitegeeza ekyo eno ndowooza tulina okiyiga kino ndowooza tekitegeeza bavubuka mmwe mumpulira bw'otalowooza nti wova mu siteegi y'obuvubuka nga toyizeeyo bulayini bukwana nga toyizeeyo bulayini bukambwe bwe batakulimba mbukase bw'ogenda kuddiba mbw'ogenda kulemererwa okwogereza era tomalanga na budde wano kugenda eri banno otandika okubabuuzaako naye kati bwe mba njagala lwakuba kale mmwe temunnatuuka naye bwe mulituuka tomalanga na budde nnyo kudaagadaaga nnyo mbusimanya kati banaye nze ngenda kukola ntya bwe mba ngenda omwana w'abendi ngenda mugaba bigambo ki mumanyi lwaki abalungi Allah mu Qur'ani yakyogerako dda abasajja abalungi eva bafuna easy connection ku bakyala abalungi ate abakyala abalungi nabo temuyina kudaaga bino ebyokwetega nodda eno left nodda ne left toyina kufa abaana abo beetega nnyo bantu mmwe njagala kuggusa pointi yange bino omwana omuwala eduniya byejjebalimba mbu you know if you don't take care of yourself you have to apply this makeup you wear it such that everyone sees you mwana gwe bw'onadda awo ogenda kudibira ku lujja bw'onaaba toweeteze noddako eno nodda n'eno babalimba kubanga enneetega esiraamu yeeno tugijja enneetega ensiraamu yeeno tugijja mu kweyogereza wakati wa Ali ne Fatima bintu Muhammad nti Ali teyalina kuyiga bigambo byakuwemula mbwajja bikubo muwala wa nabbi abimukube mu feesi mbu naye aggwemu nnyo mbu katono amanye ekyokukola kyekimu ne Fatima teyanoonya awo ku lujja mbu adde eri adde eno mbu bamulabe bamukole ki wallahu alazim kino nkibalayirira wekitakukoleranga nnoonya obuzibu bubeera ku ggwe tebubeera ku kino kyengenda kwogera
tewaliiwo muntu yeewa kitiibwa okujjako nga Allah amwetoolooza surrounding ey'ekitiibwa emugwana. Gwe ssebo bw'obanga oli muvubuka nga layini yo yakiwemulo kuyiga bigambo ebyo bye mulaba mu firimu awo n'obuwandiika ne mu katabo notebook ojja obupracticingire ku mwana w'abendi omanyanga nti bwona abwogeranga naye n'akyamuka nnyo omanya mwefunye kuba naye kyeyakola ki kyeyalaba. Temuli balungi mutuvangamu naye temumalanga mu bantu bali ku ddiini eno busiraamu maanyi kuba Ali laba bwe yeewangulira omwana omuwala akyasinze kubeera wa bbeeyi nga nabbi yatuuka n'okuba nga akyogerako mu hadithi nti Fatima oyo y'omu ku bakyala abana nga ku lunaku lw'enkomerero bwe banaayingira abakyala ejjana sayyidaatu ahlul janna be bakabejja banna abakyala Fatima y'omu ku bo. Naye Ali amala okugamba nabbi tikituufu nnyo, I want to marry your daughter. Nabbi n'abuuza Ali, ogenda muwa mahale ki? Ali n'amugamba awe wali obuzibu, siinaawo kasente ge mazimu. Nabbi n'amubuuza, naye nzijukira okukuwa dirri. Mumanyi dirri kitegeeza engabo, engabo ebiseera ebyo, it was valuable. Nabbi n'amubuuza, nzijukira okukuwa engabo emabega kaawo, engabo eyo eri luddawa? Namugamba engabo eri wange njirina. Nabbi n'amubuuza, osobola okugimuwanga amahale oba owulira ogyagala nnyo? Ali kwe kumugamba, omumatira gye matira omwana muwala oyo, ngenda okukuwa engabo eno, saagala kumanya biddirira. Era bwe yakwata engabo n'agiwa nabbi, nabbi n'akola ki? Obufumo ne bujja bukola ki? Bubeerawo. Bw'atyo omwana wattu Fatima binti Muhammad bw'afuuka omukyala owa Ali ibn Abi Talib. Naye kyenjagala obutabuusa maaso okumanya omukwano ogwali wakati wa taata ne muwala we, omwana we gwali gwa level ya waggulu nnyo. Bye bino ebigambo nabbi bye yagamba Ali ng'amukwasa muwala we. Yamugamba, ya Ali, i'lam Ali, njagala omanye ebigambo bino, anna Fatimata bud'atun minni. Njagala okimanye Ali, ngenda okuwa omwana wange ono omuwala, naye njagala okimanye nti kitundutundu ku nze. She is part of me. If you ever see her annoyed, never waste time to get to me. Just know I'm automatically annoyed at you too. And if you ever make her happy, if you ever make her smile, just get assurance that I'm also happy. Mumanyi kitegeeza eki? Kiba kitegeeza ensonga bbiri. Ekisookera ddala, nabbi yali sure nti muwala wa mumanyi tasobola kubanga akola ekintu ekimuswaza. Ye assurance nabbi gye yalina taata eri muwala we. Igwe taata wakimanyi oli muwalimu, era bw'obeera ewaka swala gwasaaza. Naye wallahi oluva ewaka hakadha wooti n'okyukira ddala obuwalimu n'obugamba aya kati nfulumye ndi muntu mulala olwaleero, isn't it? Bwe tugenda ewa taata wo okakasa ne tumuzza mu nsonda, ne tumugamba, taata amazima gennyini bino bikoma wange wakati wange naawe, muwala wo omwogerako ki? Kale ayinza okwekazaakazaamu awo nga taata n'agamba nga tayagala kuswaza kika, n'agamba muwala wange she's perfect, talina buzibu bwonna, talina buzibu. N'omundamu ogwokubiri, taata kulani weeri,
okakasa olunaku luno olwokutaano muwala wo oyo ng'oŋŋamba mazima omumanyiiko ki akutebenkeza bw'ogenda okuwulira abazadde abeekokkola abaana baabwe omuzadde aveeyo nga n'amaziga gamuva mu maaso naye nga ssebo ekimukaabya yeggwe emyaka 15 ofuuse ettabbu nga buli waakulabako waati ku kyalo olwo agenda kweraliikirira abawala b'oku kyalo basuze batya tagenda batawaanya tebamundeetera wano nga bamusibye tuyigemu awo ekyokuyiga as a child ng'omwana mu maka muzadde we ayina okubanga ebigambo naye byayogera bw'obanga oli muwala nga waakiri byefaananako nga bwe yagamba Ali ng'atwala ani Fatima ti muwala wange oyo ndi mumukuwa naye Ali kimanye nti mwagala kitundutundu kunze olwa history gye balina ti omwana ono yamubeererawo nnyo n'ava ne ku level y'okuba nti mwana n'atuuka ku level ey'okubanga bakyeyalinga ebyama n'ennabbi naye nga ye Fatima binti Muhammad nabbi ng'agenda okufa obulwadde obwamutta yayita Fatima nabbi yalwala n'anakuwala nnyo ng'ekimweraliikiriza agenda kugamba atya muwala we tingenda kufa kuba yategeera nti agenda kufa naye olw'omukwano gwe yayina eri muwala we ng'amanyi how delicate she is nga si mu mbeera y'abyejo naye nga abalaabalamu omwana wange ono ngenda mugamba ntya nti endiri eno gye ndiko yeesemba n'asiba omutima olunaku lumu n'amuyita abakyala be bali awo ne Aisha yaliwo n'amugamba nti njagala mumpitize muwala wange Fatima najja n'amuyita amusembeza omutwe amukuba akaama fahamasa fi udhniha nabbi n'akuba akaama akasooka mu kutu kwa Fatima n'avaawo ng'amaziga gayiika nabbi we yamulaba ng'amaziga gava mu mwana gw'asinga okwagala it rang a bell mu mutwe gwe n'addamu n'amuyita omulundi ogwokubiri fahamasa fi udhniha thani n'amukuba akaama mu kutu kwe okwokubiri abadde akaaba n'ayambala akaseko ku matama Aisha n'agenda ewa Fatima luvannyuma nnyo n'amubuuza kaki akabadde awo akugambye ekyamaawo n'okaaba ate mangu nnyo nga tonnakaaba nnyo n'akuyita mangu n'akwongera akaama ak'okubiri kiki ekibadde awo Fatima kwe kuvaamu akagambo tiwabanga nkubye kaama kiba kitegeeza tayagadde mutegeere sijja bagamba kati ekyo bakiyita batya ekyo muleke nammwe kuswaza maama w'abakkiriza tebaguyita mwenda ogwo baguyita kunnyonnyola era Aisha n'akitegeera naye nabbi luvannyuma nnyo nga nabbi amaze n'okuba ng'afa Aisha yalemerangako mukuba maama waffe oyo ow'abakkiriza ye mukyala wa nabbi gwe tusinga okusomako naddeyo wa muwala we Fatima n'amugamba naye Fatima emyaka kati ebbanga ligenze naye muli kipulira kinnumya omutwe bba wange yagamba kiwali Fatima kwe kutandika omugamba nti ekyama ekyasooka kye yaŋŋamba muwala wange nga wendwadde wano sivaawo wano obulwadde buno bwe buntwala bwe natandika okukaaba ennaku n'emukwata n'addamu n'ampita n'aŋŋamba nti oli muwala mukyala
wa mujjana era gwe agenda okusooka okundabako n'okunsemberera mu bantu bange mujjana. N'ayambala simayira awo ate ngazi. Aisha kwe kukimanya. But that's the lady we are discussing today. Njagala tumuyigeko ebintu nga 3 tuve wano. Ekisooka, Fatima radhiyallahu anha ye mwana omuwala. Waliwo ensonga lwaki mwogeddeko ng'ate muwala. Ye mwana omuwala atabangako stress factor eri taata we. Olwaleero mwegumya nnyo mmwe abawala. I don't know why I don't connect with my father. Taata wange mukambwe kambwe bw'ayingira bw'ati nga nzira eri. Muyisaawo byammwe. Naye ng'okimanyi just ali strict. Akugaana kutambula bweru kiro. Akulaba ovuuvuuma ekiro ssaawa 6. Takutegeera. Kati akubuuza ovuuvuuma ku ssimu ssaawa 6 ovuuvuuma naani? Nojja omukyayira ku ekyo. Naye ng'akola mulimu gwe. Naye Fatima binti Muhammad, naye bantu mmwe bawala mmwe kambagambe kano, omwana omuwala ye mwana aliko hadithi entuufu nga nabbi agamba nti omuntu yenna ayina omwana omuwala omu wa fi riwaya 2, abaana bawala 2 n'abakuza nga bali mu kkuba eggolokofu ne batoonooneka kweyerusa, ne batoonooneka kwebaka n'abasajja nga tabana babbawasa, n'atuuka obbawaayo mu bufumbo nga bakyali ku kkuba eggolokofu. Nabbi yatongoza abazadde ab'ejjana ebalinze. Naye mumanyi kye kitegeeza ekyo? Ebitonde ebyo tebirekeka. To bring up omwana omuwala abeeremu amakulu, abeere nga arizoninga si kyangu. Naye ssebo ye Fatima oyo tiyali kyakulabirako kinene nnyo eri buli mwana muwala ng'alumya bazadde be omutwe. Si nno na muwala yekka, naye naawe omulenzi. Tusaba Allah abeere nga abafuula abaana abalungi eri bazadde bammwe. Ekyokubiri, Fatima engeri gyali omukyala, ndowooza katukyogereko olwaleero, nti yalina ebitendo 2. Ekitendo ekisooka hayiya, omukyala yali wa nsonyi. Ensonyi ezifuula omukyala yenna ow'enjawulo mu kafankunaye w'abakyala abalala. Ssebo muwala gwe ani yandiyagadde okubeera mutabani wo oba muwalawo ng'oyimirira waneeno n'obaako mukwano gwo gw'oyita ali kilomita away from you, n'okuba otuloboozi tutuuka eri, toyina nsa. Kati Fatima alinga atendeka enkuza y'omwana omuwala lwakuba olaba abalenzi baleekaana nga bakuba omupiira nti gumpe, naawe n'otandika okwetendeka okwo, anti omwenkanonkano gwajja, n'otandika naawe okutandika okuleekaana obuloboozi ng'ositula obuloboozi bw'okanyuga eri. Eyo si enkuza y'omwana omuwala, era nga tugijja ku Fatima yali mukyala nga wansonyi. Ekyokubiri, udhubatul kalami minha, yali afaananya ekitendo kino ne maama we Khadija bintu Khuwailid, kubanga maama we yakimutendeka. Ng'ebigambo ebiva mu Fatima mu kamwa ke biwoomerera, nga bw'atuula ne taata we kabakusumulula emboozi nga tayagala mwana wa asirike. Bw'afulumako ne mikwano gye bakyala banne bwe basumulula emboozi, gubula asala. Ebigambo bikola ki? Biwoomerera. Tukiyiga ekyo olwaleero. N'ekyokusatu, lumu okumanya Nabbi yayagala nnyo Fatima ng'akyali mulamu sallallahu alayhi wasallam. Mama waffe Aisha radhiyallahu anha ebbuba lyamukwata
ngali mukwatira ku maama wa Fatima omugenzi Khadija ko yali yafadda ng'ebbubeeri ekyali kirireeta nabbi ng'ayogera nnyo ku maama wa Fatima kimu bibiri Khadija Aisha n'agenda ewa Fatima n'amugamba muwala wange Fatima come here njagala okukutegeeza taata wo tayogeranga nnyo ku maama wo n'omera wano amampaati ng'otutambulirako kimanye nti taata wo yagenda okuwasa maama wo Khadija nga maama wo baamuwasaako dda mukyala mukulu naye yagenda okuwasa nze Aisha nga ndi mbeerera era no yali pointi Fatima ennaku n'emukwata kuba bali ku maama we gwe bajolonga n'atandika okuvaamu amaziga n'adduka ewa taata we ng'akaaba nabbi kwe kumubuuza maladhi yubkiki ya Fatima Fatima okaabira ki muwala wange kuba yali konsaani ya nabbi nga buli walaba omuwala we nga si musanyufu ng'ayagala okumanya what's the problem naye gwe wamanyiiza bazadde bo gwe ow'omwejo okaabira n'okuba nga basoose mukulu w'omuwa emmere n'osimbula mu kati ovudde mu muudu kati Fatima anyumiza nabbi timbadde awo ne maama wange Aisha najja avaamu akagambo nti ssebo wawasa maama wange nga mukyala mukulu naye kati ye wamuwasa muwala muto fatabassama nabbi nabbi n'asimayiringa n'agamba Fatima titewali buzibu ebigambo bituufu maama wo byakugambye naye nkusaba kankugambe bino ebigambo naawe ogenda obimugambe nabbi n'agamba muwala we nti kituufu nnyo kyagambye nti nawasa maama wo nga mukyala mukulu kituufu Khadija yali mukyala mukulu radiyallahu anha naye genda omugambe nti maama wo nagenda omuwasa nga nze nabbi ndi mbeerera nagenda okuwasa Aisha oyo nga nze bammalamu dda ssuku mukategedde ako oba temukategedde Fatima n'atambula n'agenda era n'abyogera nga babimutumye lwe lunaku Aisha lwe yakoma okweteeka ku levo y'emu ne Khadija bintu Khuwailid ng'era ekimu kukifuula Khadija bintu Khuwailid ow'enkizo nabbi yakyogerako ti Khadija oyo yamuzaalira abaana nga ye yasooka okumufuula taata ng'era mu baana be yazaala ye Fatima binti Muhammad gwe twogeddeko olwaleero saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asiima Fatima binti Muhammad atuwe ku mukisa tuyingire ejjana tusisinkaneko ne ku bantu ng'abo kubamu akafaananyi ng'oli awo ne Fatima mukuba emboozi saba Allah abeere nga ffenna atuwa obusobozi obwo n'akasemberayo ddala Fatima oyo y'omu ku bakyala abana nabbi be yagamba mu hadithi ya Abdullah nti abakyala abo abana be bakyala allawaati kamulna be bakyala abajjuvu abali perfect in the right sense of being perfect era abakyala abo abana betwogerako be bakyala abaali mu bufumbo bwabwe ng'oggyeko omu nga buli yali mu bufumbo n'oyo omukyala teyeegombangako kutunula na ku mukyala mulala naye kamba washiwalensi ab'olwaleero nti eyo ofa yaggwawo dda immwe muli ba struggle buli muntu just alondako bulonze no struggle nja kugisobola naye no nja gikola ki nja kugisobola naye Fatima ye mukyala eyali omu ku bakyala abo abana era mbasuubiza insha Allah buli mukyala kwabo abana buli lunaabeeranga olunaku nga lwakwogera ku sahabiya mukyala tujja kujjangayo omu mumanye kiki ekyabaawulanga
okubajja mu nkumuliitu y'abakyala abali ku nsi kuno okuva bwe yatandika mpaka gyegenda okukoma ne baawulibwamu ne batuuka ku leve eyo nga ne Fatima mwe yali nga mukyala gwe ne wooba ofa otya togenda kutuuka ku leve eyo wabula amagezi nkuwa ga buwi koppako ogenda kubeera wanjawulo ku bakyala nno abalala abo naawe nno omuvubuka bw'otagamba nti tebinkwatako bali ku bakyala naawe bw'olaba nga sisitawo ng'awaba muteekemu ku values ezinganga eza Fatima bw'ozaalanga omuwala manyanga nti olina omulimu ogw'okumukuza waakiri aleme kubeera nnyo wala nga Fatima we yali ne taata we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا من الناجحين ولا تجعلنا يا مولانا من الراسبين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.